tuliriko kakati ngenda kulaga ekirala Ndiriko eryange liro. mama fina mumwabize wanesawe nalabi Bisa mulangi. ekyapa kyolina kinekisikolome n'ekyapa kyolina kyoli wali tolina kyomanyi kyolina byonna mbirina wano kiregamba disikola ebyo byo bijja kujja Zeno mala okudolooza. tusaba ekigambo kimu ebintu byonna bisitookinge Bisa mulangi. Wambadde njagala tusooke tudde ebbali. Jamuna mama fina jamu. Mulimu amawulire agatasobola kubeera nga gatambula oba nga gawaawaala. Akatambi kanene ndudde nako okumala ebbanga naye mwana wattu siraba bantu abaayo kubeera nga bareactinga oba kukoogerako. Nange kennyini simanyi wa gye byaggweera. Wali okozeko story nga okuguna omulundi nze kubuuza mwe ba SMX Media Kings and Queens nti bannange kyaggwa kitya? Omanyi Vijay Junior ayogera ka firimu awo n'atugamba bannange saawa yonna yonna paati 2 egenda kujja oba paati tugenda gyogerera leero oba enkyo oba kagenda fuluma wiiki ejja. Saawa zineno nzaabuuza kyaggwa kitya? Tulinde paati 2 wiiki ejja tugirinde leero ekintu kinene kyaggwa kitya? Okusinziira ku musajja ono yali alaga nti Mama Fina okusinziira ku ttaka lyalina obunene bwalyo tamanyi na sayizi yenkana ki ovuiki naye wali omuntu alina ettaka nga tamanyi sayizi yalyo obeera wagula kyekyo kanga obeera omanyi mbwe ettaka lyange lirina eka 2 oba wali erinina wa 5/5 oba 2/5 naye okusinziira ku ono omusajja ye alaga nti ne Mama Fina ettaka obunene bwalina talirina. Naye neebuuza actually no story nusize kubeera nga neebuuza kyaggwa kitya? Point eri nti kyaggwa kitya? Kubanga gamazima abantu batuna abavaayo kubeera nga bakola vidiyo eno nga bagizanya bagisharinga. Vidiyo eno si ya leero si ya ggulo si ya kwosa ggulo vidiyo nkaddeko naye batona abavaayo kubeera nga bagyogera. Ne Mama Fina tomanya ayinza okubeera nga yeetaaga obwenkanya bannange muve mu mulwanirire Mama Fina nga bwe twalaba omugagga ani Kigundu gundi ani ono omugagga yankirumira yes omugagga Kirumira we grade bazireetanga ali mu bisoota alina mu bigere ali mu kuguluba n'abasajja b'ettaka ne Mama Fina ne muve mu mulwanirire oba tulwanirire ono omusajja ali mukube kwegamba nvuddeyo kubeera nga mbabuuza bannange kyaggwa kitya? Walina ku SMX Media kankusaba subscribe nga ongende ku notification bell tojja kubeera nga oli missing updates naddala nga zino. Nenga sinabeera nga nkakuterako kankujjukize ku Shehi Mukasa Shafiki avuddeyo kubeera nga akuwonya ebizibu ebyenjawulo ng'akulombera dduwa gw'atalina mukisa business tezitambula tokuzibwa ku mulimu sente zikuyita mu ngalo kobeere ng'oli mu ggwanga lya Uganda oba ng'oli wabweru wa Uganda ajja sobola nnyo okubeera nga akuyamba mukubireko ku enamba y'essimu gy'olaba ebisigadde obimulekere. Wano wange ettaka lino ndiriko. wano tuliriko kakati ngenda kulaga ekirala Ndiriko eryange liro. mama fina mumwabize wanesawe nalabi Bisa mulangi. ekyapa kyolina kinekisikolome n'ekyapa kyolina kyoli wali tolina kyomanyi kyolina byonna mbirina wano kiregamba disikola ebyo byo bijja kujja Zeno mala okudolooza. tusaba ekigambo kimu ebintu byonna bisitookinge Bisa mulangi. Wambadde njagala tusooke tudde ebbali. Jamuna mama fina jamu.